Alright, ebye media kwe tuli eno Namusera Wakiso. Kitufu? Namusera Wakiso. Yuno omukyala Namata Mary. Namata Mary ono ayina emboozi ye empanvu nnyo. Mwe bakadaama oba abantu abakola ebweru. Nsaba mugiwulirize. Nungi, eyigiriza ate erimu n'amaziga mangi. Namata ono yali Saudi ne baagala omujjamu ensigo. Bwe kiri? Yes, sir. Awo tubatandikira. Ojjotya okwagala okujjamu ensigo. Soko babuzeeko abakulaba. Musiibe mutya basewe ne bannyawo abatulaba. Amannya Namata Mary nga nsinziridde wano Namusera. Ojjotya okujjamu ensigo. Tubatandikira. Na obuzibu bwe bwatandikira bwonna ku contract. When natuuka e Saudi ne bakansolinga contract mukama wange. Nangamba tagenda sobola kukola nange. Ne mbuuza office ne mbabuuza lwaki ne bangamba nduddeyo. So tebagenda kukola nange. Ne banzijaayo ku office. Nakolayo ennaku zaali 4. Ne banzaayo ku office. Kati ntuuka ku office mbeerawo emyezi gyali 2. Nga siraba kitambula, siraba we ngenda kukola. Nengezaako okwogera ne office ye Uganda. Ne bangamba muminkirize banoonya client agenda okuntwala tandika okukola. Ne ngamba kijja kitya okubeera bwe kityo ne mbeerawo omwezi omulala nga sifuna client antwala. Kati we banfunira, omuntu gwe banfunira nga walako nga 9 hours. Nga ntambula nga nalinya na kino. Uganda nga tomanyi gogenda kukolera. Navaayo nga simanyi gwe ngenda kukolera. Kuba tebabatulaga nti ono gogenda okukolera. Nedda. Jesinga gogenda bugenzi, mukama wo n'akupiikinga ku office. Nga ntuuka, nga ngenda nga nninya baasi nalinya ssaawa 4 ez'ekiro. Nzijjukira bulungi. Natuukayo obudde nga bukya. Mukama wange n'ampiikinga. Kati maka mwe natuukira nga mulimu omulwadde yali taata waabwe. Tata wani? Tata waabo abalenzi wa bosi wange. Nga muzeeyi. Ne mbabuuza omuzeeyi yabaaki. Ne basuka ne bannimba ne bangamba yagwa just yafunamu some problems ku mubiri gwe n'azimba. Ne mbabuuza nedda tekijja kuba bwe kitalabika kidney ze zaakosebwa. Ne bangamba Mary omanyi about kidney. Ne mbagamba nedda sina kye nkimanyi kuba nali ebiseera ebyo njogera Luzungu. Nasobola kwogera Luwarabu. Bo baali bamanyi Oluzungu? Bo baali bamanyi Oluzungu. Bonna? Naye nga mama waabwe yatamanyi. Ne mbagamba kale katusabe atere naye nga nze amulabirira kumukyusa pampa, kumugjamu ngoye, kola buli kimu. Kati wayitawo nga wiiki emu ne batandika okunzijjako omusaayi. Nga bantwala mu ddwaliro ne bancekinga omubiri. Nga bangamba Mary omubiri gwo guli fine ne kidney zo tuzikebedde ziri bulungi. Ngolo basinzira ku ki? Nga tewali nsonga kwe basinziirira. Ensonga bo balina ensonga zaabwe. Ndowooza bo nga bo wakati wa office nabo nga bamanyi ekigenda mu maaso. Munaye nga weekend alegwa nga babeera bankebera buli every week buli Friday. Abanzijamu omusaayi, bankeberako testi, bampima pressure, bampima sukaali. Nga ngamba buli kimu kiri fine. Kati nga wayiseewo emyezi nga gyali 2 nga ne salary tebansasula. Ne mbabuuza lwaki temunsasula. Mwene ebbanga lyonna emyezi 2 wali okola? Yes, nali nkola. Nga tebakuwa salary? Nga tebampa salary. Salary okuva eno Uganda mwali mutegereganye ssente mmeka? No, bano bangula buguzi ku office omulundi ogwokubiri ng'olese mukama wange oli eyakwansolinga contract. Ono yangula buguzi. Tuddeko emabega. Mukama wo ava ku kyo kansolinga contract? Saategeera. Kubanga ye information gye yawa office gye bampa nga nze ne bangamba mukama wo agambye oluddeyo Uganda n'akansolinga contract. Walwayo? Nze saamanya kuba jjukira ebya office byo byalimu oba kaŋŋambe okweziringitana bwe bityo nga sibitegeera
Nembagamba bosi wange mba nina okubanga mumanyi. Nembagamba ebyo biveeko tebikwatako nnyo. Gwe kyoba okola kasita obeera nga wafunye bosi. Nze okutegeera bosi wange amannya ge nagategeerera ku contract. Nga maze gisayininga oba nga tonnaba? Nga maze gisayininga awo kubanga olwaba osayininga wayitawo ennaku 2 ne tugenda. Kati tutuukayo ne bakansolinga contract yange. Tegeeza contract zammwe zaali zajja dda? Contract zaika zaali zajja dda. Visa? Ye. Naye nga ffe bakyatutadde mu training kuvaayo kumala kugenda. Kati oyo mukama wange ow'okubiri ye yanviirako ebyo byonna. Okwagala okunzigyamu ensigo naye nze ngamba baali bakikoze bo wakati waabwe ne woofiisi. Kubanga we nagezangako ebiseera ebyo we nalabira nti baagala kunzigyamu nsigo nga bankeberakebera naye nga bangamba kidini zo ziri fine naye ng'ate mmanyi ono muzeeyi obuzibu obwamuviirako oba we yagwa n'akosa kidini nga beetaaga omuntu amuwa ki? Ensigo. Neneeraliikirira kati omukazi lwali lumu n'ampita olwo ntandise okumanya Oluwarabu. Nagamba Mary n'atuwerekerako mu ddwaliro. Namugamba mama ddwaliro ki? Nagamba tugenda longoosa muzeeyi kidini. Konze ate nze kinneetaagisa okugenda nammwe muyina kundeka waka. Ne bangamba Mary kyogenda otuyambako ne bankuba empisa eyanzirisa muba obudde. Wali mu nnyumba? Ye nali mu nnyumba nga sifuluma. Ne bankuba empisa we nasemba otegerera nga ŋŋaanye ne bantwala mu kisenge. Omukazi n'aŋŋamba Mary bw'oba toyagala kutta kola ekintu kimu tuwe kidini olyoke otambula ogende. Byampaka? Ya nga kale ŋŋaanye ebyemirembe nga baagala bakikozese by force. Ne ŋŋaana omukazi n'anfumita empiso yaginfumita na wano kisambi. Nalwana nno naye nnyo n'anfumita ne neebaka we nasemba otegeera. Nagenda okuddamu ozuukuka nkeera nga simanyi kiri ku nsi. Ne mbabuuza ne mbagamba ki ekyagenze mu maaso. Nakomye okulaba nga nnwana ne maama lwaki maama yadde ankuba eki empiso nga byonna mbijjukira. Kati we twayomba ennyo ne bankwata ne banzigalira mu ttooyi. Ne baggyako wifi buli kimu ne bakiggyako. Mbagamba ngenda kwogera ntya ne famire yange byonna byonna ebigenda wano eno kubanga mumpisa bubi temunzikiriza njogere na woofiisi buli omu temwagala njogere naye ngenda kukola ntya. Nanzigalira mu ttooyi. We natuuka mu ttooyi ne mbeerayo okumala ennaku 3 nga nnywa mazzi ga mu ttooyi kyendabanga ekyokulya ekiriwo. We navaayo kuba awo omugenyi waliwo abagenyi abajja okukyala mwezi ennaku 3 nali nnyingira Lwakuna. Kati Abawarabu bano bakyaza nnyo. Omuwala omu najja kuba yali ammanyi n'atuuka n'ababuuza Mary aliwa? Namugamba Mary yali akumanyiiko yali wa family? Yali wa family. Mary yagenze ne Mahmoud yali mutabani w'oyo omukyala. Yagenze ne Mahmoud taliiwo. Nababuuza kijja kito kubanga yagenze ne Mahmoud ate nga Mahmoud waali. Omukazi n'agamba kale mumpe ekisumuluzo ngendeko emmanju nkozese toyi ya Mary gembandaga. Tebakkiriza zaabwe zikozesa? Koro omuwala yabagamba ya Mary kubanga omuwala byonna ye yabinnyumiriza ebyali eno. Muganda waabwe? Eyanzigulirawo. Kati najja naye by mistake yaggulawo nga tamanyi nti waliyo omuntu. Naneekanga nnyo nekimukuba wala nga sikyasobola nakwogera kubanga amaanyi gaali gankendedde nga mpeddemu amaanyi sikyasobola kwogera. Nansitula nanzijjayo n'ababuuza lwaki omwana wange ndi mumuggalidde mu ttooyi. Ne bambuuza omazeyo ennaku mmeka? Ko nze ennaku mmeka? 3. Leero lwe lubadde luweza olunaku olwokuna. Ne bambuuza lwaki ne munnyonnyola engeri yonna gye twajja okubeera nga tuli bwe tutyo. N'agamba nedda. Ne bayomba nnyo ne bayomba nga bo ne family. Omuwala n'agenda. Kati we bampita ne bangamba Mary togenda kuddamu fuluma wabweru. Togenda kuddamu kulya. Ogenda sigala ng'okola ng'ate olabirira muzeeyi.
Nendabira muzeeyi kale ng'ekyokulya nga omanyi obibba n'ogenda mu kisenge n'obirirayo olw'obutafa njala. Olunaku olwatuuka ng'olwo tuyingizidde omwezi ogwokusatu. Olunaku olwatuuka ng'omukazi agamba kale twali tuteranga osiika busumbuusa biki nga waliwo abajja ne babitwala. Kati lunaku lwali lumu nga ŋŋamba twali tugenda na mu kisiibo. N'aŋŋamba Mary omanyi katusiike ebyokulya bingi kubanga tugenda mu ddwaliro. Ne banshopingira engoye ne bakola buli kimu nga nze nange mmanyi sikyalinayo agenda kunnyamba. Nga woofiisi ya Uganda ngikubira baŋŋamba saagala kukola. Woofiisi y'eno ngikubira baŋŋamba saagala kukola. Tuddeko emabega. Eryo n'ebbanga wali towuliriza ba ku woofiisi wali ku myezi 3 gy'ogamba. Nga mbawuliriza nga mbakubira naye nga baŋŋamba saagala kukola. Bongeno bakola research bagala toyagala kukola. No, bo bafuba googera kubanga Omuwarabu ye muntu asobola ofekingawo ekigambo. N'agamba abantu bono tayagala kukola ki? Kukola. So addeyo oba tumusigaze tumuyigirize ekyokukola. Ne mbeerawo mu mbeera eyo bwetyo woofiisi nga tenzikiririzaamu yadde. Ne bagamba awo muba temwagala kukola mwe be twatwala buli omu yeegulira etiketi akole ki? Akomewo. Ne ŋŋuma kati mu eyo wiiki process y'eyo wiiki tusiika ebyokulya bangulira peya z'engoye nga omanyi abalwadde bwe babeera mu malwaliro nga oyambadde yunifoomu y'olugoye lw'eddwaliro. Ne bampakingira ensawo ne bateekamu biki paadi biki nga omanyi. Konze muntwalawa ne nwana n'omukadde nga ŋŋamba nti ebyo ebintu byambalemu ne mbaga nsijja kwambala yadde n'ekintu n'ekimu. Ng'olwo mukadde ekyo ne yalwala ensigo? Nedda mukazi we w'oyo omwami eyalwala ensigo. Olwatuuka mukazi n'aŋŋamba Mary tugenda kutwala mu ddwaliro oba oyagala oba toyagala. Naye ng'emabegako mutabani we yaŋŋamba Mary olabye otya? Bwe tukwata ssente ne tukuwa ssente ne tutwala kidini y'etya emu. Ng'ani agamba? Mutabani w'oyo omuzeeyi nga bw'atyo bw'aŋŋamba ne mbagamba nedda sigenda bawa kidini. Nina famire, nina abaana, nina maama, nina taata, nina famire gye ndabirira. Olwo bo ogenda mu ddwaliro okugula kidini? Saamanya kubanga omuvubuka yaŋŋamba Mary tuyambe tunoonyeze omuntu atuguza kidini atubuze. Gwe ne tukugula ku woofiisi. Oba baava e Uganda nga kyali mu kkobaani? Siyinza kulimba. Bannimbe nti contract bagisazizzaamu banguze bane. Nze nange walabika kye ŋŋamba kuba tebampa reason lwaki contract bagisazizzaamu. Otuuse mu ddwaliro batandise okugulira engoye? Nga ndi waka byonna babikoze. Nabikolera waka? Nenyomba ne mmala ennaku 2 nga neggalidde mu ruumu yange nga sifuluma. Kati bangera nfulumye ngenze mu ffumbiro ofuna kyakulya ne bankubira meeting. Nali emabega w'oluggi naye nga mbawulira nga bagamba bagenda kunzirisa bantwale already nga nkoze ki? Nozirisa. Ne bateesa n'essaawa twali tulina vaawo ssaawa 11 ez'olweggulo. We nabiwulira kati ne bategeera nti mbawulidde kuba nalina ebintu bye neekoonako awo ne bigwa ne bafubutukayo nze ne nziruka mu kisenge kuba baali bapangisa apartment. Ne bampulira ne bategeera nti mbawulidde buli kimu. Ne bampita ne mbagamba sirina kyempulidde ne bakuulako wifi. Oleme kuwaayo information kuba nabirikodinga. Ne banzijjako essimu ne bayiwa essimu yange yonna. Oleme waayo bujulizi. Kati ne bandeetera empapula nga wayiseewo ennaku nga 2 naye nga nkola ogwo omwezi ogwokusatu gugenda kuggwako nga tebansasula. Ne baleeta ebipapula ne baba Mary omanyi. Mwezi batugambye okuva eno Uganda mwali mutegereganya ssente mmeka? Twali ninako emitwalo 9. Contract olwatuuka eri ne bagikyusa. Kati ono gwe baafuna omulala ye yali alina kuwa ssente mmeka? Yaŋŋamba alina kumpa emitwalo 9 naye.
Emyezi 3 nga tebansasula. Kati nenkubira ofiisi nenteekako airtime wa direct kubanga nina mikono gyange nakubiranga ne banterako airtime wa direct. Nenkubira ofiisi yeeri baali bagiyita enjaziki nenjikubira. Ne Muhammad n'abagamba omwana mumusasule ki sente naye nga wenjogera ku kya kidini tebakyagala kyogerako ng'essimu zange baziggyako. Aba ofiisi n'Abeuganda wenjogera ku kya kidini bambuuza olina obukakafu nga mbagamba essimu yange baagiyiye siina ssaawa zino bukakafu nga tutuuka ku bipapula nga baleeta ebipapula Mary sayininga sijja sayininga Mary sayininga sijja nga bankuba ne bampisa bubi nentuuka ekiseera nga sikyassa ne bantwala mu ddwaliro olw'okuba nga nnyo sayininga ebipapula. Bwe navaayo saamanya kubanga namala mukoma okumala ennaku nga 2 nga sirya ndi awo soogera ntunula butunuzi ne bankomyawo. Kati mu kunkomyawo nga tutuuse ewaka oli omukyala n'akomawo n'akyala n'ambuuza Mary olyota oli yakugulira eyanzigulira mutoyi ne mugamba ndi bulungi naye mbadde mu kkoma mbadde mu ddwaliro bankuba olw'ensonga bweti ne bweti. Kale n'abayombesa n'abagamba agenda baleetera poliisi naye ne bamugamba taddamu okudda ewa naye ne bamugoba. Tuddako emabega abo tebaali bannansi okupangisa tebalina waabwe? Tebaali bannansi baali bava mu Egypt Morocco oba Morocco naye nga balimu olusaayi oba lw'Oluwarabu Africa. Kati nembeeramu embeera ebipapula nga weebiri nga balinze kimu ze nsayininge by force bakwate bakoleki bantwala eddwaliro neŋŋaana nenkola ensobi ebipapula nembiyuza. Ate yo yali nsobi anti nze njiyita nsobi kuba Omuwarabu asobola okutta for that time because aba alaba omufiiriza ebintu bingi ate ebitali bya mu mateeka. Nenjuzayuza ebipapula nenkuma gaasi nenkola ki kati jjukira saafuna saawa eyo magezi gagamba nti oba nkuba ebifaananyi essimu nali njirese mu kisenge nga baginoonya tebaagala nkwate kintu kyonna. Essimu baayiwa ne bagikuddiza ne baginziriza nga bamanyi siina wifi siina wengenda ttandika tewali ojja ttandika ne layini ne bagitwala. Kati mala okubyokya nkubira ofiisi olwo nafuna oli omukyala we yajja yampa layini kuba namugamba siina layini najjamu eyiye n'akola ki nampa. Kati nga gyenkozesa nga kuliko ne airtime nangamba naye making sure tebamanya nti olina ki layini ne airtime. Nenkubira ofiisi nembanyanya ne bagamba lwaki ebipapula tewabikubye ki ne mbagamba nabadde sisobola mbu kati olimba weegulire tiketi weekomyewo ffe tetulina budde bwo tetukumanyi nakumanya. Ne banneegaana. Ofiisi y'e Saudi nawo ne baŋŋamba gwamanyi. Ne kati olunaku lwali lumu ng'olumaze wayiseewo ennaku nga 4 ku 5 ng'oli mu mbeera y'emu nga ndimu eyo embeera we bancekinga we banzijjako omusaayi we bankubaakuba empiso sibitegeera omaye okubeerawo ng'omuntu owunze nga toli mu nnomo zo ng'oli awo. Ne wayitawo akaseera omusajja mutabani w'oyo omwami yali akomyewo okuva ku mulimu. Jjukira nali nfuluma nga omukyala amperekera otwalayo kasasiro nga tanzikirize nti oba kutunula eno oba eno. Mutabani yakomawo. Kati bino bye tubeerera mu matiktok nali nafunayo ennamba omuwala baali bamuyita Brenda ali eyo nga kale akola ku bintu by'okutolosa abaana abali mu buzibu nga mukubirako nga mugamba maye Brenda njagala kutolokayo eno kuddukayo kiri bubi nga munnyonnyola zonna embeera ze mbadde mpitamu kubanga ebiseera ebyo era abasobola okujjukira ebiseera ebyo byonna byonna ebyabakadama kufa eyo yonna process naliko. Mwaka ki ogwo? 2022. 2022.
abaana nga bafa ebiseera byonna ariko kati omuwala we yandabira oyo nenjogera naye nemunyonyola buli kimu nanga Mary noonya ssente nze sikuyinaako buzibu nkutoloseeyo okole ki oveeyo jjukira egyo emyezi 3 tebansasula nnyingira omwezi ogwokuna nengamba sigenda kukola neŋŋaana okukola nembeera awo nenkola buli kimu kati omukazi nali ndi awo mutabani we najja n'amuwa akadde kamu $7,000 ezeeri mpozi bakwatira mu liyalo nusu 17 kati omukazi ng'ajjanga azimpa ngamba zizo ssente ezo ngamba buuza kijja kito okuba nga zeezino ne bagamba tujja kwongera ku myezi emeka emyezi 3 gye waakakolera ku mitwalo 9 myezi 3 gibeera $2,700,000 bakwaddeko meka akadde kamu $7,000 kati ng'omuwala mukubira essimu nga mugamba olabye otya bwe tupulaninga n'entoloka kubanga bano bagenda kuntwala mu ddwaliro by force nanga Mary saagala otoloke nga toyina bukakafu nga naye ansaba bukakafu ne mbagamba siyina ngeri ki gye nsobola kufuna bukakafu naye kyenyinza obbakolera bakubira musajja kifaananyi ono gwe baagala nze okukyusa nze naye ensigo nenkuba ekifaananyi nenkimuweereza nga omusajja yazimba yenna nga takyasobola natambula omuwala ngamba omanyi Mary mbuliddwa amagezi ag'okukutaasa namugamba nina akadde kamu $7,000 naye nga basowaaga eri babayita basowaaga naye ffe tubayita badriver kati nga abo basowaaga bansaba $1,400,000 nga siziina abamu bansaba 3.5 abamu bansaba 4 naye nga deposit wa $2,000,000 amagamba sikola ki siziina kati mweyo process eyo yonna nga baganya okunnyamba kati mukama we yantaasiza mutabani w'oyo omusajja we yajjira oyo gaye mukoma we waka kolwo yeerabira okuggalawo oluggi geeti yayingira buyingizi jjukira twalina akajja akasooka ne main gate kati yeerabira okuggalawo oluggi olwasooka gate eya main gate n'eyokubiri agirekawo teyagiggala aye n'oku mulyango teyaggalawo awo we nafunira faasi nakwata bukwasi ssente n'essimu jjukira passport yange olwayingira ne bagifulumya boy gyemize gyabwe tobera na passport ne bagikwata ne bagifulumya nadduka nga bwe nali sijja kulimba nga ne uniform yayulika nga ndi muniigiina nafulumanga we nali just nga nina simu na ssente nga nsaba kimu mukama nnyambe ntuuke gye ndaga wali omanyiyo nga ate nina gye mmanyi musajja wattu nga ddungu omanye eddungu nga tolina wosobola gamba nti weewogome baleme kulaba naye ng'ogenda tambula straight ku kkubo munnange nga omuwala we yagaana okunnyamba Brenda kwaka akadde nga ngenda ku Facebook nga noonya kale obuyambe nga buli gwensanga gwentomera mbagamba munnyambe ndi mu mbeera bwe nti kati nga nsangayo omuvubuka bali bamuyita Mark nga munyonyolamu nga ngamba Mary kanoonye engeri ki ey'okuyamba sikumanyi tomanyi yali mu Saudi ng'ali mu Riyadh nga ngamba Mary sikumanyi tomanyi naye kankunoonyezeyo driver asobola okutuyamba akuggyeyo munnange kati mweyo process nga ntambula nga nkubira amasimu oyo gaayi jjukira simumanyi tamanyi simwesiga simanyi wagyendaga watuufu nali naakafuluma naakatambula okuva nga wano ne ku muzikiti kubanga waliwo omuzikiti awo nga nnengero bajja bannoonya ebweru nga bayita Mary oliwa nga mu mutima gwo nga bw'obazireyo ab'omu nnyumba jjukira mutabani waabwe yaleka oluggi lugulenze sadda na mu kisenge nti oba nfune kyenfuna olwedde nali neesiba akasawo mu kiwato nga mwe mubeera ebintu byange essimu ssente biki nafuluma bufulumi nga bwe nnali kati nga bamuyombesa naye we nali nsobola obbawulira lwaki wagguddewo bulijjo manyi tuggalawo nga olwo nduwulira
naye nga so adogera lwaki waguddewo lwaki wamulese n'adduka lwaki wamulese n'akola bw'ati nagamba ekitegeeza bibadde biri ku mission kituufu yakunzigyamu nsigo munnange nga omuvubuka ankubira nga Mary oliwa amugamba ndi wano nangamba ninawo drive Omunayuganda ekitundu kye nalimu baali bakiyita ara naye nga kiri wala ne Riyadh omuvubuka nangamba Mary ekituufu oli wala naye kandabe waliwo Omusaudi nsobola okusindikira driver akutwale kati nsigala ntambula poliisi enkwata embuuzo ovaawa mbagamba mbanyumiza byonna bantwala ku poliisi nkola statement ne bamala ne banta lwaki bakuta saamanya kuba nasabanga Mukama ne ngamba saagala kunzizaayo fazalo sigala ku at poliisi least konsigala ku poliisi ne banziza ewaka ninga Mukama wemba nga nsazeewo okufiira eno kale kaŋŋambe Mukama mweyo ensonga ye yalimu mwaka akaseera poliisi yanta nga terina kyeŋŋambye terina kyeyanziramu just statement yokka ne banta nensigala nga ntambula kati oyo gaalina ddamu nankuya nanga Mary poliisi yakutte naye tebajjamu ennamba yange mu ssimu bajja tegeera nti nze alabika yagala okukukusa okusigula nkujje mu nnyumba oba nze akuddusizza ne mugamba nedda tebanzigyeko ssimu ne banga tewali kye bakubuuzizza kyamaanyi nkonze nedda nze mbanyonyodde nga bye mbadde mpitamu munaye nga ntambula kati waliwo ekitundu ewaliwo ofiisi yaffe bali bagiyita Rafa ekyo ekitundu Rafa mu katundu mpozi bakayita bata wali olimu mu ara nedda kati walinga 2 hours okuva mu Rafa okutuuka mu ara kyalo kiramba kyalo kirala nga onaalaba Wakiso n'Ansana kati eyo nga omusajja gy'alina okuva okujja okumpiikinga ku kkubo nabonaabona mwaka akaseera omusajja n'ankubira essimu n'angamba Mary oliwa nga mugamba ndi wano we wati n'angamba oyinako data ompeereza location nga mugamba siina data nga ngamba funa awantu wonna wali bakaala eno ze tuyita supermarket oyingire wemba nkusanga naye nga ajja ayogerera ku ssimu naye nga ntambudde nga 4 hours 5 hours nga sinnaddamu obudde ne bukwata nga omusajja tannantuukako naye nga ajja atambulira ku ssimu Mukama eky'omukisa omulungi n'ansanga ku bakaala we nalindi omusajja n'aŋŋamba kyeyasooka okukola kunzigyako ssimu n'ajjamu layini n'agikasuka essimu n'agiyiwa kati saategeera nti oba bali bajja okuva ku poliisi babagamba omuwala atambudde kati nga bajja bagoberera emmotoka eyoyo omusajja bantegeera batya babalagirira bakaala mwe nali nkoze eki batya kugundiza wali okozesa essimu kati ne babalagirira bakaala ne mwe nayingidde kyesitegedde maaka gwe wakubira yakunona oba yasindika mu Saudi omusaudi yeyanvuga munansi ye kati poliisi bawagamba oli ayingidde mu bakaala kubanga yali kumpi ne bakaala poliisi kati ne bafuna we bapaakinga balabe kubanga bali tebasaayingira mu bakaala nga abantu bangi supermarket bonona business y'abantu kati we yayingira nze we nayingira ne ntuula awantu ne mbagamba sirina bye njagala naye nina gwe nninze nga nayo bandaba bwenfaanana nga bagamba Shagala omaye eri batuyita Shagala omukozi Shagala ate ekyakadama kiva ku ki kadama sijja kulimba nange nabisanga busanze Shagala omusajja ng'ajja kati baatulaba kuba omusajja yandaba nga nnyingira mu mmotoka mutabani w'omukazi ne bajja nga batugoberera kati tuvugirira ddala akatomerero kawanvu
nga tulaba emmotoka egyetugoberera bwesiba nga tetumanyi. Tutuuka omusajja agamba naye omanyi Mary kankugulira abaaya ne nikaabu ne glasses ne gloves z'omu ngalo obeere nga olinga mu Saudi. Ng'omusajja tukyama nga n'emmotoka ya mukama wange oyo omusajja eyimirira, mutaani wa boss eyimirira. Twamusimatukako tutya mu ngeri eyo. Kati bangulira abaaya biki, omusajja ngamba ono alabika boss wo yakola ki yatugoberera, nga ngamba ayimirira muno mwe batunda abaaya mu Bobera, ye ng'avuga akola ki ng'agenda nga yeetooloola. Kati emmotoka ye yayimirirawo ng'erowooza nti ngenda fuluma, kati ng'omusajja anfunira emmotoka endala ng'asindika taxi. Jjukira olumaze okwambala abaaya neetaddeko nikaabu, byonna nga tewali asobola kukola ki kuntegeera, nga n'engatto nzikyusizza nga nnyingira taxi. Kati ng'omusajja nga muvuga omuleete wendi ng'oli kati oyo we yakomawo mutabani wa bosi wange nga tamanyi wa watuufu nti oba mwendi oba siri, kuba eri yali supermarket ya lukale. Nga ntambula nga ngenda, kati nga ntuuka jjukira nina ssente kakadde kamu emitwalo 7. Omusajja asabye miliyoni mmeka, 2 emitwalo ameka siziina. Omusajja ngamba Mary ani agenda osasula ssente zino? Kumbe omusajja oyo naye yali w'amagye nga musirikale, ng'ebyambalo abitadde nga onagamba bamaze okugolola ebintu babitadde mu kiveera biri ku hanga, naye nga yunifoomu ye mwekola ki mweri n'engatto byonna. Nagamba Mary ngenda ku mulimu, obudde bukedde, naye ani agenda osasula ssente zange? Ngamba wetubulwa nsasula ngenda kukwata nkuwambe nkuteeke mu nnyumba yange onkolere mpaka ssente zo eziri ggwayo. Ozeeyo mu mbeera eri. Nzireyo ate mu mbeera gye nvuddemu. Neegayirira. Kati obuzibu obwanzijira tutuuka mu Riyadh ssaawa 12 ez'olweggulo. Waliwo omukyala bamuyita Cafe. Kati yali akolagana n'oyo Brenda. Omukyala oyo nga Brenda mala mukwasa kubanga omusajja ennamba nali nziwandiise ku bipapula ng'olwedde mbiyina. Nengamba in case we banzijako essimu nsobola okuteekamu eno ennamba ne nkubira omuntu.